mugula bite lero naye gravity munyivu mwabogera ebigambo anyige mwogera bino muganyo nyiga kana wagera kugata kukamera yatambula gangateko zabika mipiira kana kyagulani bega tasagulani angateko tukyalidde mukaza kyagulani kana kyagulani nantamu tuli sentamu nantamu kati gwe kana kyagulani yes ogenda kugamba no yena ayingira ngenda kulwana na buli omu kati gravity lwakagravity musajja nze nsobola omukubira mulingi y'ebigambo okyagala bigambo ate yawe atekemu n'okuwemula kukuba muwemuzi nina akavidiyo ke nalaba ng'avumye abaana ba nuupu abafuuti soja bannange mbasaba temuleekaana gravity mumundekere ngenda musobola gwengaani ngenda nakyagulani working saa zino oyinza okulowooza nga oli mukunnafuya naye gye ngenda ofubutuka tomanyiiyo nga ndi biralamu tegera kati tebansobola abaana tebali nsobola tebali nsobola ekyo bakimanyi tebansobola biza okuba byabadde bibi ku lunaku olwo nebeweeyingemu bagamba ono abaddewo emyaka emeka kyazikoze emyaka emeka kyo yangeza okuba teyafunye bantu oba be mwali musuubira ngaabalasija ne mwabaddemu abantu abakuba muyimbi nga munafu mwandigambe yagikubye otegeera omuyimbi omunafu ngaomulala nga yafunye abo abantu yambe tali waliwo ngaayogera namu tegeera extras yambe tazikola mwina okuyinga ebintu bingi okijene mu kuyimba bunaayimba nnyo ebintu bingi ebimaking omuyimbi otegeera focus obuganzi yamulimu bantu nga bayimba nnyo naye gatalina buganzi otegeera ngaayimba abayimbi abansinga oyimba bangi naye nga tebalina buganzi ekyo kirala abantu banjagala ensonga kinabadde kaliro nga wajjudde nembeera emukono nga wajjudde kyo yange neetagatagamu ekirugogo naye nga mulimu abantu okitegeera kati bambi tebasuubira abantu abo mbu bansobola yamaani walayi okinya nomuziza ngenda muzira ati muzize munye kyokka gwalaba ebyange onyedde bingi bagale kukola amateeka mugaddewo oba mugulewo ekifaananyi kirungi leero njagala abali boogera mubuwala sina bulinga obubwa bamanyi essimu bwa kamera maisha mbadde ngenda okukola akabaka maisha mbadde ngenda okukola mbadde ngenda waneka okugulu bwendi nkuteekeko neyagale naye nga tuwewazekola ebuntu kwebuli oli enviri nga tutufu bulala kiriwa akuze one bwala bwana byabika okudiba kano tunywa kati kikiri bitambo kino tebakigira cheese bagaga kwagala nabantu kwerogana kulwanira basajja bannange naye nga tuweebaza okwera nti mutambula naffe kumukutu guno gwa Megatron Media muzere Megatron gemanya ndinina mukasajja kulikayo nvuddeyo bwode ennyama buddeene newakoddeki ndidde matooke muceere enkoko n'ebinyeebwa n'akawunga byonna ekijja kyolya toleka kyakulya bakuta naawe yandidde emmere yabwerewe ne bamaani bankozesa akalanga olumaze okakola ne bagamba bati bampise jangu waliwo omugano bwentuuse abasooka bampe sowani y'emmere bwendidde sowani y'emmere mala okugirya oliddeemu ndiddeemu kibadde kyolimubaze badde batandika okumpa emmere nga batumiza kamera nayiyi emmere eno yandiba y'amateeka neŋŋamba oke ne baŋŋamba yogerako ekigambo kya restaurant bagiyita bwe bati nikyogera simaliriza nga nkubye kalango ka mmere kalango bakuwadde emmere nkaliridde emmere kimala emmere tebadde yeebiri naye bakumanyidde omaja tebatukola kati babanje bagaana okuwa ssente zo tebayingire yagirira abantu kati emmere gyolidde bukyova ogiwa nobugaa bafumba emmere embi emmere yabo badde nungi baana bawano baŋŋamba tuta bizinensi z'abantu nga tetugulangako wadde nsimanya bizinensi y'emmungu eri tetwagula emmere ate sente zaali zaffe sente za Uganda wano olaba otagiwa kitiibwa ate sente otagiwa kitiibwa egenda ekukkuluma ekuvaako that's why omuntu waguza emmere embi
onyiga twayogera kweri emmere ne batuleekaanira so Gravity omutujju gundi yakoze n'emmere njagala agenda kulya ku mmere ye akola oluwombo lw'ekinyeebwa mukyala wa gundi yali ayagala otusiba ani anti bamugenda muwagirayo mwagala kiyeddira mamba fenna kyekimu njagala muwa kugenda kulya mmere naye njagala oluwombo lwa bokisi y'ekinyeebwa nga mulimu ennyama n'obutiko ngamba kummeka zonna zanansaba njazisobola onasasula gwe njazisobola bakozesa akalabu tebakozesa anyway ekyo tutandise naye nga olunaku olwaleero Gravity omutujju avuddeyo n'ayogera n'agamba nti tebalisobola era tebalisobola awo nno bwe tuvuddewo gundi yasoose okukola pati nga kumi basalaani Nick Wine nga basaze ente kitebbeere rivaayo tereza kantu n'abanguza obuleega ennaku zino banguza obuleega bannange abatunda obuleega tusobola okukulangira wano n'owajjeni obuleega obupya tuba tugenda kulanga tutya tulina obuleega amabeere size medium entono ennene kati omukazi waba agula akaleega akagira ati ebbeere eri alipima ngamba amala kambalamu nedda mbozi abagula obwomowino naye ffe tugubira size ogenda mu kiplanti size 35 kyembadde ngenda okukola mbadde mmanyi bw'abatunda obuleega osooka yambalamu mbadde ngenda kukola bizinesi y'obuleega ndaba amabeere obwomukikadde kati ngire bwa mukikadde obupya size kati otuuka mu gundi mu supermarket n'olaba size 3 size 4 size gy'otwala kati ab'obukadde bo banjagala ab'omukadde bamalira kungulu sibikkiriza se mu bizinesi eba yange nkuwaaka kutuuka omugamba njagala weyambule ate nzakwambaza nza okugalaba abasajja nga baagala nnyo amabeere nadda ku nywanto kuli ekyamabeere kiyingiriddemu wa ku Gravity abadde njogera byange Nick Wine ebyenda byange babiteeke ku booda byabiridde ebyenda bwambaza Bobi Wine nga babanidde ebyenda ebyenda biwaka bwakaffe ne puusi nina kano kasukubidi tulina baby puusi nembwa bagiyita baby puusi so kaakati tubuulire Nick Wine asaze nti nabanga ajaguza bambi ekivulu kye kyali kisoose okubeera nti kibeerayo era kyali successful according to him yakola era embeera yali y'amaanyi nnyo ebigambo ate ne bigira ku Gravity okuva ebaamukuba ebigambo babloga ne muvayo ne mwogera bapresenta ne muvayo ne mwogera abadde tavangayo kwogera naye avudde statement egamba nti omusambi w'omupiira for example Messi bw'aba tali ku balando bw'atuuka nga abadde aziwangula ensonga gy'awadde nti yakubanga cricket bwe kiba kigaye this time round avuddeyo nakkiriza mbu kyagaana ati abadde annyonnyolaani mwe ati muli bwogezi kakati n'avayo n'agamba nti temusobola bali famire yonna akumbye kaganda tebalisobola era tebalisobola eri ebadde pate eno nga bigambo tutandikiraawo so ekisooka Nick Wine aweereza ebyenda bya baby puusi nina puusi yange njita baby puusi mama wayo yagizaala mama n'abula nensigaza omwana yazaala mbi yaayo bayaje puusi kizaala ebiyaayo bwekikaga baba ebitimuka byebiyaayo ampeereza ebyenda bya baby puusi bw'atabiweereza era kiberoke njagendayo ampe enkalu so I first congratulate Nick Wine ekivulu manye ekivulu ekisooka kidetermininga ebiddako amaanyi gakubula kati olaba gundi ono omukyala w'amabeere Allah bannange ekyakoze kyaki yekayina amabeere nange nina amabeere so yakola ekivulu kye tadapu yali mbi nnyo kati alina fiya yes yagwa music n'agaana kati okuddamu oyimuka ng'okivulu kigaana kiba kizibu so Nick Wine webanga yali badde first show ye n'ekola
babadde balina okulya ente. Babadde balina okubinuka amasomero. Yes, bangambye omusayi bagusibye bagutadde mu kasumbi. Gukole gutya. Buli anaakolanga ekivulu nga wanupu nga abamuwaako eddiiko agiwa mu kifo wagenda olwekivulu. Yokka kibabigande bagambe tegukola. Awo abantu temusayi mutu. So asadde gole egyogedde ebadde nnungi. For the first time akola nti okoze ekivulu nekibeera success. Bantu bandi biganye. So Gravity ekisooka nga tugenze wa Gravity. Mbadde sirabangako omuyimbi ekivulu gwe kisala ati naddamu n'atuyita nga bannamawulire. Nedda abakakase mwayogera talk nonsense. Bannamawulire mwogera nonsense. Ebiseko ebisinga okwogera ennyo sikusinga. Si kwe kusinga. Kuba singa ali mu ntebe taliyo singa byali bigambo. Singa ani ali. Okitegeera. Anti nkugambe oli muntu mukulu osobola okugatta ennamu. Kale maama. So, Gravity okuyita press conference first of all nze ndaba yakwewusa ebadde teyeetaagisa. Mulabye ng'ebbali waliwo Sigundi, DJ Nimulodi, ng'aliko abamuliko awo. Nimulodi abadde agenze kukolayo. Abadde agenze kuba bidongo. Si luseke. Bidongo. Anti bw'amaze ayimbiddemu bannamawulire ekivulu. Seriously? Kivulu ki abadde agenze? Abayimbiddemu. Gwe gudi ayimbi? Nimulodi. Gravity. Anti ye DJ wa Gravity. Buli walaga Kasada Nimulodi abamumoto. Abamu. Olutuuse badde okyatugamba. Press conference eno ebadde teyeetaagisa. Yo nga yeetaagisa. I think gudi kyakoze kyokka kyendabye nga tekyetaagisa for calling press conference si kibi. Anti nkugamba mu press conference eyo navooleramu abantu. Ayogedde kimuli ku mutima. Ekimuli ku mutima kibadde tekyetaagisa press conference. Nekasooka embuuze. Bw'oba oyagala okulwanyisa Bobi Wine kyotaaga ate press conference. Akyamulwanyisa. Akyamulwana naye nga olina naye statement gyakoze nti mbwa tebalisobola sibiina wano. Kati Gravity kyo ekimwogeza ebyo. Biina. Omwana azijukiza engombo y'omukalukalu tajja buseera ne bwe mukwokya. Njagala bumbabula. Awo wennyini we njagala. Statement za Gravity. Tenda kusooka tumuwulirize. Soge tumuwulirize wano. Saagala kubeera nti tukubaganya ebirowoozo. Tebalisobola era tebalisobola. Ale kati mwabaseka. Mu Uganda tulina ekizibu kimu eky'obutaagaliza. Akantu k'omukalukalu tajja buseera. Obumu okyawuzaawo wennyini wenjagala. Nze ndowooza press conference ebadde teyeetaagisa because ye teyeetaagisa. Ejje ne Mulodi yeetega. Sasa tuweze kulowooza mulimu kunnafu. Ejje ngenda ofukutuka tomanyiiyo. Nandibiramu. Tebansobola abaana. Tebalinsobola. Tebalinsobola. Ekyoba kimanyi tebansobola. Biza okuba byabadde bibi ku lunaku olwo nebeweeyingemu bagamba ono abaddewo emyaka emika kyasuuza emyaka emika kyo yagenza okuba teyafunye bantu oba be mwali musuubira ng'abalasi kyali mwabaddemu abantu abakuba muyimbi nga munafu bemwaganya okufuluma otegeera omuyimbi omunafu omulala nga yafunye abo abantu yaliba tali walunga ayogera tegera extras yaliba tazikola mulina okuyinga ebintu bingi okigera mu kuyimba unayimba nnyo ebintu bingi ebimekirwa obuyimbi otegeera fokasi obuganzi omulimu watu nga bayimba nnyo nika talina buganzi otegeera ngaayimba abayimbi abasinga oyimba bangi naye nga tebalina buganzi ekyo kirala z'abantu nembere mukulu nga wajjukyoyange netakatakamu ekirugumba naye tebasuubira abantu abo mubansobola ekirungi talina mannya gayogedde naye abantu abo tebasuubira nedda ayogedde alina bwatuse nayogera ku Mickey Wine mbu yafuna abantu batono akyogeddeko bannange nze mbuulidde era Everton bwekuba maani kitegeeza nti maani Everton esinga maani y'amaanyi so bino Gravity byali mu kwogera byakwewusa press conference abadde tagyetaaga ebadde teyeetaaga. So according to you senga obadde Gravity kyo kyewandizizzaako? Mbadde nsirika busirisi nenewa time nenkola music because calling a press conference kitega bw'oba ogamba bali obasobola gosirika kola music oliwo omuntu n'agamba nze abantu bantegeera tolina kweyogerera nti oli star tolina kakasa bantu nti nze ndi serebu w'amaanyi nze abantu bantegeera nedda bwekola kikyo nze ndaba abantu wane ne beesoma
nze bannange nze ndiko si gwe weewalanka bantu be bakuwalanka kati Gravity bw'aba agamba alina feva mu bantu ye feva twagirabye ebigogo beebale nedda yagamba bulijjo akola show nezikola kino waba yaseereddemu kiringanga Everton kuba maani kati aye explaininga ki akireke Gravity dayo abe yakola music kati kankubuze senga gwabadde Gravity senga gwabadde Gravity nobanga ofunye ebigambo bino bakwogeredde remember each and every one akuba Gravity nze nkirabye bannamawulire bonna kuba nalabye ne be bawa ssente abaaliyo bamukuba senga obadde gwe nga guve bakuba I just keep quiet. Whatever the mbeera nga buli omu ayingira gwe mose bino ebintu by'amawulire just seba wave amawulire wave tokimanyi leero wagenda baako story ne wagenda yitawo wiiki oba ennaku 3 oba 4 egweko naye Gravity yeyeekuumira what are Gravity is doing ayongera tuwa yes kati singa takoze yo press conference singa tumudiscussingako press conference abadde tagyetaaga Gravity akkirize nti Rosi yazze kasabuli jafu awasiza mugumba kazaala akkirize nti ebintu baabirya naye omukazi tazaala ngenda kukola atya amanye nti kino kyagaanye manyi what makes sense tugenda beera nga tuyimba kintu kya kivulu mbati bali bonna mbasobola simanya Everton Mikwayi yafuna bantu tekyetaagisa yes ye MC wa Mikwayi yes ye PA went yazo okwogera nze sirabangako muyimbi akola press conference ng'ekivulu kiwedde tujiraba this is my first time olaba press conference ngenda sigenda kuddamu kugulira annanga muganjike yes sigenda kuddamu kugulira buli okugulira n'obyeyiira ejo weyidde supu nzi kusinzirayo kwebaka kati byonona olyafuyiza nzirayo kwebaka ano olina okulya ekyeggulu nkumanyi asisobola gwe nzi kusenyi era ne batakuterekera jajja musajja ebinya byewaffe birinza okunkuba nekkama mu ntumbwe kakalanga olidde eri kakalanga mmaze nerya kati tubadde tukyagenda maaso Gravity ageza okukola ekivulu kino abadde talina music abadde talina Gravity yakolanga concert sedda waliwo concert ya Gravity yali so successful neya embuzi zakutudde nkondo waweza kino ekikazo ekyamagere kinene Gravity abadde ajja ng'akola zi shows ng'alina music ate nga Gravity muyimbi w'abantu naye kino ekivulu kye yaleeta oluyimba teryalumanyi erinako ng'ogamba factors ezimu kuzamulemesa ekivulu kibeera successful n'erinnya wabali yawa ekivulu abadde nga Gravity omuyimbi abadde yakka mumufunza omuntu asobola okugamba abadde yagwa okitegeera omanye abayimbi baliko season mulimu omuyimbi n'atuuka nga kati olaba David muyimbi wange naye engeri gye yali ayimbamu luli ennyo nga tupika ennyimba si ye yakati yakakanamu okitegeera kati Gravity yatuuka ku stage ng'agudde kati ate mu kugwa kwe n'atandika okuvuma abantu abatamukwatako ekyo bw'okiteekako najja n'atuba concert anaweya concert nga n'oluyimba mu embaga ya Isima n'Amina amu vaasemu embaga ya Isima n'Amina toyimba linnya toyimba linnya ya Isima n'Amina yimba kulimba yes so yajja nga talina luyimba ate ng'ayagala owa concert ate nga bwe tujjukira ne background bwe azaavuma bali tebamugamba azaanafuya obwebwebwera gundi ani Gravity alina obusungu ku family eno why do you think that agiremeddemu ate kati nange kinneebuuza kubeera ne press conference tebaliyo mulimu omuntu ng'ayagala okweripako n'abanga enko yes olaba omuntu abantu gye bali ku social media omuntu n'avuma Namukasa naye nga Namukasa tamuvumanga Namukasa nga tamumiitinga nga nako naye ng'akuvuma buteddiza mukono butasamuka gye bali abantu bwe batyo nga baagala bbeera nga ggwe naye nga tebasobola bbeera ggwe buli we batasobola bbeera nga Namukasa bajja makinga sure bakuba Namukasa ye Gravity ayinza oba ayagala bbeera mu bigere bya Bobi Wine naye nga tasobola bbeera Bobi Wine yes mu bulamu bw'ensi eno tuli muntu omuzera nina abantu benalaba nga oli addaawo n'akolanga Namukasa ne batandika imitating naye tosobola bbeera nze nzize original copy oshegera kati Gravity
yalowooza nti from ghetto to smart to hero kyayagala mbwayagala from ghetto to president nedda tekikola bwekityo yali ayagala kifo kya Bobi Wine Gravity embunga tava ku basawo b'e Masaka tekisoboka Gravity si mulogo tasobola kikola muno mulimu ki byenkuwadde bataddemu omwenge muganda tekisoboka buli kadeede wa King Saha tobireete ebya King Saha wano sigenda bikkiriza biraga ntu era kanjogere nti obadde olimba onasuse leero leero naye Gravity munyiivu aboogera ebigambo anyiige alina wagera kugatteko zabika emipiira Kanakyagulani agatteko tokyalidde mukazi Kanakyagulani Nantamu tuli sentamu Nantamu kati gwe Kanakyagulani yes ogenda kugamba noyena ayingira ngenda kulwana na buli omu kati Gravity lwaka Gravity musajja nze nsobola omukubira mulingi y'ebigambo okyagala bigambo ate yawe atekemu n'okuwemula kuba muwemuzi nina akavidiyo ke nalaba ng'avumye abaana ba Nuupu abafuuti soja bannange mbasaba temuleekaana Gravity mumundekere ngenda musobola gwengaani ngenda Nakyagulani abaana ba Nuupu bafuuti soja oyo Gravity mumuleke umala kuseka toleeta wano temanya anti bagamba obuvunaanyizibwa babukwasa ensi Nakyagulani ngenda bakolera ku Gravity gwe talina kye yakola talina kye yankola naye tukooya akamanyiro k'abayimbi abayimbi bamanyi abayimbi tukooya akamanyiro kammwe kati omaze ekivulu kikusase press conference yaki ne bateekayo n'ekifaananyi ky'emabega okumuvoola kati katindako kuvoola Gravity kati ekifaananyi kibadde oba tuyagala kibeeyo babadde bateekayo kyaki kankubuuze abagulidde bbiya senga yakoze pati nga gondi wanga Mick Wine wakoze mwandigambye akola byaki naye no ne Mick Wine pati ebadde teyeetaagisa sente zaguzeemu tezibadde zikolamu ebirala bagamba Mick Wine tata sente naye abalidde kanyama at least ogenda n'akanyama oba yali ku kivvulu neze bamufuuwa yazikwasa omwana wa Levickson n'amugamba kanzikwase gwe omwana wa Levickson nkumanyi temulya sente zange muzibu nnyo era abalidde kanyama ke awe mukomye bakapaaki nze njagala byenda bya baby puusi yange so industry eno eragawa wetubanga abayimbi bonna tubalwanyisiza mu nkola eyo ate tulwanyisa abayimbi ebigambo ebyo mwogera birwanyisa abayimbi temumalamu amaanyi lwaki ye amalamu abalala atisa munne bw'oba tuyagala kwetaba mu mazina g'enkima galeke oba buli woyingira amazina g'enkima suubira emikiro kukoona mugongo kati Gravity n'obwa Gravity bwe asigala ku music abantu bayagala wedda Gravity amawiina addeyo nzinonya kuba sikyebaka mane so kati gwe obuzibu Bobi Wine aleka famire ya Kyagulanyi agireke ate nse nkubuulire mmoze ebiseera ebisinga weewala nnyo fuuka omusiru buli woovuma omuntu nga takuddamu wallayo osiriwala ofuuka omusiru n'ovuma leero ekya n'ovuma zinige mu bbali yogera leero n'onvuma n'enkya n'onvuma ne luli n'onvuma naye nga govuma taddamu abantu bakukoowa abantu kye bakoze bakoowa yes so Gravity waddamu n'afokasinga n'akola music we n'ava ku bano osuubira abantu bayinza okuddamu okumwagala kubanga kyekiringa omukazi ng'avudde mu relationship tosobola kugamba nti leero nkyayo omusajja mu weeks 2 nenfuna replacement oba mwezi gumu olina osooka neweewa time ekitono nnyo katikati nga kunze newange emyezi 5 maaso luzalo lwakabuzi luzalo lwakabuzi luba lwawala 5 wewe emyezi 5 kati tolaba Big Eye tebantu bamuzize kati tebamusonyiwa kati Gravity kyabakola yewe time bamala okwewa time akendeze munno mamuleke
amulekere ddala bw'amala otereeza agende ku kitebe. Ekyo tokiteekawo. Agende ku kitebe. Ekyo tokiteekawo. Yakuba emiziko ze kyengamba Gravity. Ne bw'aba tageze kale ku kitebe. Akuba emiziko ave ne ku bali. Yes. Kuba gyakoma okubeera ku bali. Remember, Bobi Wine. Ate akuuka n'omusiru. Kubanga tebamuddamu. Balinako obusungu. Gwe n'olemera ku muntu bw'oli. Teri busungu. Kasita ofuna ssente So, our question to ask you, is Gravity Mutujje a good musician? Gravity abantu bamukkiriza n'eddoboozi te. Si muyimbi nti alina eddoboozi eddungi. Naye abantu, yes. Musanyusa. Mulimu omuntu ng'alina eddoboozi eddungi abantu batamukkiriza. Naye abantu bakkiriza ekirowoozo kya Gravity n'ebiyimba byatuyimbira ebyobuwemu tubinyumirwa okitegeera. So kati Gravity kyeyeetaaga balekerawo ebigambo. Yasalawo okuyimba si kwogera. Agende mu studio akole music talumba bali. Press conference ene abadde tagyetaaga. Oba DJ Nimrod yagimubalidde yamutomezza. Teyeetaaga press conference. DJ Nimrod yebulijjo wabikola ne bimusala akola press conference. Agikole mu makage. Yakolanga ebivulu wali ku Uganda Museum. Yabimusala kati yabizaana ku climax. So Gravity should leave the family alone. I don't know muyimbi talina nsonga lwaki amulumba. Ndaba amwogera maanyi Bobi Wine. Ate tamwogerako. Bobi Wine tamwogerako kuba ye olabye agenze n'asala nteeze. N'olwo bano basirika abantu be babavumira. Nedda ati nkubuulira. Moze buli bw'ovuma omuntu mu mawulire ng'abantu balaba. Ye n'atakuddamu. Ofuuka musiru. Ofuukira ddala omusiru awedde emirimu. Gwe muleka akole kiki nawe kola ekikyo. Bwe tuba nga tukyali mu ntalo bwezo kuba kati ssaawa eno ebivulu byatandise dde okwogeza abantu ebigambo. Nina wembadde omuntu ayogeddeyo biku nsonga ya Catherine Kusaasira yataddeyo anabadde ne zinga yaffe nagaye gwe nabadde naye jjo n'agamba nti omuze guno ogw'okukolanga omuntu okutegeka ekivulu oli n'amuteekako bwe gutaakumi tugenda kuziika ku muyimbi. Omuyimbi agweri afe nga bagaliwo bantu yataddemu mama bambaawo kasita baleeta famire zaabwe tasooka kugirawo maama baleeta muleete abawasenga abaana be bonna ne badde mu maaso ng'obukoko ebyo ebintu babikola ekivulu kikoze ekivulu ekiba tekikoze nedda mukwano tebo ya famire ebaawo kati ebaawo banaabawagira naye ebintu tutule ku bivulu bino ebiriyo buli akoze ekivulu waliwo amutaddeko kuba natuuse n'olaba Kabakonga agamba mbonandekeremu amulekeremu ye lwaki tafunayo deeti ye naye ebintu si birungi tugenda laba omuyimbi agenda kufa aye tutandike buli bagundi bano baviki ba Simon bakole content yene entala bwogenda okumuziika maama wagundi agambye bwati simanya alese abaana waliwo kivulu kyaba Beatrice bamba Beatrice bajjayo bali ne Regi bataddeyo Beatrice ne Regi bati ba Beatrice bapolisi ate nga balina music omulungi bo ne basalawo ne bagamba bapromota be bakola ekintu kino ase bapromota bayimbi kuba kino ekintu muyimbi si yeyetegesa mpozi nga yeyetegesa njagala obeera objective ku gundi ku Gravity omutujju nani yasooka okukola Mickey Wine Gravity agamba yasooka oli yakimuteekako buteesi nedda kati nze kyeŋŋamba naliko mu meeting z'ekivulu kya Mickey Wine nze kyeŋŋamba naye nze manyi Gravity yasooka nze kyeŋŋamba Mukama Katonda tusaba atuyambe omuntu ateeka ku munne bwe kiba kisala yes anti oyinza okugamba gwe kiba kisala ate ng'alina abantu be abayimbi baneeno nze ndowooza kiva ku mupromota kale n'omuyimbi kwa promota balaba ebivulu n'alaba nti gundi awanise naye ne baka ekivulu ekintu ekyo kiba kirungi ebiseera abalina omuze abamu abakibaze nti kigenda tambuza ekivulu kye kitya ate anti bagamba gundi ataddeyo ne tubeera okwo ebivulu bino tusooka ekyagundi ekyanamukwayi n'ekyakusaasira namukwayi yasooka oteekayo kakati ono yali ateerayo ki ekivulu Spice yasooka dde abamu balina omuze nze nina abawagizi baage buli omu ategesewo ate balidde kano Uganda erimu enamba y'abantu beerati so buli omu ajja funa ababe
Ekyala ebyo tetukyagala nnyo kasayambala n'ayimba n'aba ku bisambi ebimyufu. Olaba amavoko Kikoyo olaba ebisambi ebyefunyafunya. n'akaana kalina ebisambi by'ebbeere. Nze nabwe nakasanga mu studio ate ati bw'oba okola interview kakusikiramu bwe kati. N'olaba ku kisambi. Akakali hambo nnyo. Akaana kalojja ku kali hambo akawala kalojja. So nze ndowooza ekivulu kya Mami Catherine yayingiridde omwana. Ali nze nkugambye ekintu kimu. Abayimbi mutandise omuze oli ategeka naawe n'oleeta. Tugenda kulaba omuyimbi afe bano Simon Awaga just bakole live nga tava wano. Ine entana we bagenda okumuziika. Ono abadde baawe mama wa mama w'omukulu. Tebazimusize ate bamala omuziika ate ne bakiddako. Enzibogo nga bamuzize mu ntono. Omukugu ayogedde gwina azuuse. Naye ndowooza omuyimbi agenda okufa. Ensobi y'abapromota nabo baliyimba. It's not the promoter. N'abayimbi because a business eno bw'oba muyimbi. Nze nenzija ne kugamba nti Jenny njagala osobola okukola concert. Njagala ssente mmeka. Kuba omuyimbi before nga tannayimba wali muteesa ssente obukaddaanga. Era n'omala omuteekeka ku lunaku ng'ali busy era nga olunaku olwo sijja kukola ki sijja kubeerawo ndi busy tunoonye olunaku olulala. Naye abayimbi balina omuze kasala bamunne ng'ategese nga yagamba we njagala ate abamu baba balwanyisa bannaabwe. Ati Mami Catherine nsonga kyemulwanyisa. Kuba kulwana kyogamba gundi eddala tiziriibu. Nze nange ekintu ekyo sakisanyusa. Kubanga bw'okwata spice omutegeko ekivulu. Muto kyekino ekyagudde okuwulidde bagamba mbu ye spice ajje spice tojjayo kivulu manager lojja temukikola. Naye kyetwagala buli omu ategeke. Tulaba bataafe pressure. Eddagala lya pressure ne insulin mu general. Tujja wujjira omuyimbi ku stage. Agaane n'okujja waliwo omuyimbi yali Peter Mills yategeka ekivulu. Teyajja ku stage. Ndoto ate waliwo abantu bagenda okuyimbira. Abayimbi basusse effujjo. Ate kati olunaku olwo gravity n'emikono bayina. Naye waliwo n'abalina omuze. Awulira Ngoma ne Chike baali babaleetera ki? King Madi baali babaleetera ki? Kyogamba no promote yabaleeta ye tamanyi waliyo gravity no. Naye nze ndowooza basinga abantu bapromota mutunuulire ekintu kino. Olaba nga waliyo ataddeyo lindamu. Okitegeera. Lindamu. Tokubako munno kivulu. Okitegeera. Sooka oleka akole then naawe olyoka oteekeyo. Naawe oteekeyo. Yes. Naye entalo ndowooza zikendeere oli waaba akulinako olutalo kyakola. Bulijjo nvuma nange kankuteekeko. Bulijjo nvuma. Kuba yensonga lwaki Kabakko yagambye ono naye Kabaka akozesa nnyo amaanyi ge ne baleka nebaze Kabakko ye muyimbi yekka yayimbidde ku gravity ebivulu byonna. Yagenze ekaliro yagenda wano awatali bantu n'agenda n'emukono ate ambadde ebintu bya Nuupu yeebale yayimbirako munne era talina booking za bivulu ayina tagoba ssente olinawo olinawo ka birthday ng'owezaamu 2 ajja gaki agamafuta niwe bana 10 tagoba ssente naye kya birthday tokigira nnyo ajja kusamba keeki omuwe emitwalo 10 nayefuula abantu abaagala okujja abantu emize Kabaka ajja kukola kuba kyalonze kirungi ali kalenda tewakoze bigayi yegendereze bigayi ekintu kyawoza amaanyi g'abantu ate ofuna amaanyi g'empewo. Yes. Agenda n'omusaayi oguvudde ekimati bigayi senga yategesa abantu nga kalenda wamitaala climax andi kati bo kye balina bagamba nti alina amaanyi g'abantu amasanyalaze baamuwa. Bano abantu ekisooka nti omuntu wabaana wagamba nti Jenny ategese nja kujjuza ajja kujjuza nkubuuza ogenda genda balina omuze nkubuuza ogenda kasooka mba mutogenda nteekamu x kimusaze ogenda kujjeno kuba ejjijjiribwa togenda jjukira yaye omuyimbi ayagala muntu omwona agenda ayagala ate bagulire n'ekyama ekirala abayimbi simanyi guno omuze gw'ebivulu ebyokumaokumu ebyokututugiza mu bulago bisusse bonoze tulina sente omuyimbi yisaawoko kabanga mumanyi lwaki ebivulu by'abantu bano ababbandi
bitera okukola ennyo because abantu babeera fast baba n'ennyonta nze nalina ennyonta y'okulaba ajaluna mu biru banga ki byeyamala nga tategese eno naye yatukola akantu kati mbalabalabalabala ate kali kake olunaku lwo tekali kake akake kamanyi tebalintuuza mbiga okamanyi katya okalabanga kehuwa nva ku muganda ate kali kake kali katiiza akali katiiza tekali kake kali katiiza yali bweti yajezunga teyaliye alabanaobivulubitiisa gwe n'otuuka okweyambula nkubulira ebigambo bino ajaluna tibyali byajaluna tasobola era nakiwakanya haja alina audience ngomanyi ekyali ebwera abaana basigala ebwera bagamba abaana okimanyi nti ebivulu by'ababbaani abantu bonna basigala ebwera why do you think that people like band music tebatukuba bivulu buli mwaka batwala akaseera ayisawo kati ajaluna yali akomyeddyo okukola ebivulu kati ekitegeeza kusaasira agenda funa ajja funa kusaasira gemazima buli mwajja agenda mazima agenda funa kubanga abantu bagala band music ate balwawo laba abayimbi baabwe baneeno nina kati wano wengenda okubuuza era kusaasira ajja funa abantu politics talina ngeri gyakosa muyimbi kola concert ayina atya Ronald Mayinje ekyamufunisa abantu yasirika olabeko ng'alumba abeeno yabeesonyiwa n'asalawo akola music n'akola katemba w'abantu ne bajja badde eno bwagira senga vudde mu ngazi wava eno nadde eri wava eno nadde yapaala katalina kusaasira abantu aludde bakuba ebivulu baagala omanya bindeeba najja kiyimba kirina vayibu kirina olupyolo siddogo nina mukisa siddogo nina mukisa owanise mama kabina alina vayibu ayina akayimba kikuluma bonompendo lavutenda serentanya simanya mayengo gankutwale bantu abaali basaba okuba nange kati enkola ya takisa gikowa yajesa naye omuwadde mu remixi muwe enyimba 5 nkuwadde mpandika nina mukisa bukisa siddego nina bukisa seriganya kikuluma bonompendo lavutenda abanno nawe nsanti tosiba busungu nawe mazima embwa abeewo omwajjayo ekiggulu mbadde siina seeri naye kanzijeyo siwatulasikoli kankukuba sente leeta ziri nkozino okategeza kutambuzaki ngenda kuwako tumalirize okukola ogenda tojja kumba seriganya kikuluma oyo music omukadde talivaawo talivaawo kusina music abaana tebatukuba kati saawa eno oluyimba kyoluliko essaawa eno kano akayimba kenjagala kali awo ka tiktok kaliwa kano akayimba koono omuzabbiibu alabika alina bwe yakabbye oyo gayo asomola omukazi afuuse ekizibu ani yamugambye mbu alina okubeera mu kamera buli kaseoba yogeza nakalinaekigambo kimu bibiri ng'akyusa ebbina ng'akyusa ettasi tamanyi kuyimba takiddamu ate bwekuba kusembayo alekera awo ejjoogo bamugambako ng'akyusa ebbina waliwo olugambo lwe bampadde nkoyo okutuula waliwo omuyimbi alina bbayo musiraamu galowe yagenze Dubai ali Dubai naye waliwo amawulire ge bampadde esimu yange peedwa njikuwe anti voice note omusajja bajja gamanyi bagenda kuŋŋaana okuddamu okumpa olugambo alukuwe ate banaategeredde ayina omugagga mulinze e Dubai era mudula mukyala we yagenze eno mukyala we agenda kukomawo agabye ku bintu byo agabe sumbuusa agenda mugaba alaali agabe enkudi
agenda mugaba. Sorry. I'm sorry. I know mugagga. Omukazi. Aho waliwo omugagga. Mutera mudwa yanze simumanyi. Takyamulina. Baddawo. Takyamulina sirikira muli. Ate kino ekyane ekyeyambula ennaku zino. Kino ekyambulira ku live. Baddawo mbone muddu. Tekisoboka. Yenna bawa Avapeace ali e Kampala. Avapeace alina omusajja agenda omulaba e Dubai era wetwogerera balabika bali ankudi. Business. Yamugase ku gundi. Kochi. Bakadde bamuteeka ku ssaaha mbona yazi performinga kumbe. Ate kisoboka Avapeace nga yewe ekitiibwa gwaba mabaati. Mulenzi we. Kisoboka. Saa agenda yimba. Omanyi omusajja gyava. Plus 1 2. Ate si plus 1 4. Omusajja mu America. Ojja kwogera wano ekinamba kye Canada akuyire bongo. N'abantu abatukumira Canada bali vayo. Teri mugagga ali Canada. Tokigeza. Anko Bini. Musajja wattu muleke nakwe mulumire. Muleke. Sajja wattu. Ne mugagga kyali Canada. Nawe ali mu America. Walera leero omusajja omuntu yenna agamba nti omugagga yazimbaawo yava Canada. Kizimbe kya mugagga we Canada. Ate Bungereza bwe batyo. Teri mugagga we Bungereza. Bali AC. Batono nnyo Bungereza wali omuyaayo waliwo kodi gye bayise waliwo yanyumirisa nasesekatese. Mubwoza basente bakugamba kandi bagibulokisa. Baguze biki ebyo? Bo bayigide omuyaayo ali eyukkaawo. Omuyaayo omubbi omufere ali eyukkaawo. Kati n'abayize kati omuntu okubira nagamba ndi UK. Ng'omuggyako ate banyumya bwe balabula. Toddamu kuwabula. Baabalimi omusaba ensigo. Omusaba ensigo z'ebimera. Oba n'omusaba ennyana. Ate wali abasangoma. Omusangoma yagamba ayagala okuntwala e Dubai yakomawo. Bakubalalu. Bakubanaku. Ate oli yanjogeza oluzungu. Muwulira nze obufere. Abana ekyo ekijejemba. Simon Mozai n'amaalo ng'ankubira. Jenny bukyakufunira abasajja abafu. Naswala. Nakufunidde sniper. Naswala. Mbu yamugamba akola amagye ga America. Yali mu movie. Oba yena ebitooyi ng'abeeramu ewaka baaganda owawa enamba yali ya plus 3 si Netherland. Mbu n'agamba mbu yagenze kola ekimanya amagye ga America bagasindise Netherland. Alinga n'embizi. Sebo olinga embizi. Sebo olinga embizi. Bannange ekisajja kyatuvera Moze n'ankubira. Ane mugamba Moze oba kusima onyume Jenny bamu ebyo ebyalanvuzo nze nfunidde omusajja omugagga. N'atuteekako basatu ku simu. Kasamuvumi. Kumba amanyi Vanachula ng'atwogeza Oluganda. Naye bakyali wano. I'm from where else? Omuntu anaakuwa muba mukyanyumyanga message. Omusajja wange oli matini. Oba mukyanyumya message ogiwulidde. Yampaayo nayawo yampaayo 2 naye nga kulyako. Nga kulyako. Naawe funayo ndyeko. Funayo wewe bw'ozifuna ozindyeko. Moze yaleta omusajja agalesa amaanyi. It's a pleasure talking to you, Jenny. Era mmwe abalina abasajja beebeerwa. Nakulaba naye oluzungu lwaterera kuulu. Najjayo oluzungu lwonna n'endumala. N'omugamba ne gye wasomera. Oluzungu lwange. Yamugamba. Nali manyi ngudde ku mugagga ne mwayabiza mother died. Bambi n'olowooza n'akola amabugo. Kumbe naye abalina. Sorry. I live with my parents are in America. You know, Jenny. It's a pleasure talking to you. Tisaaga ayinza okuba ali mu nteekateeka. Ati wamma tusonyiwe tuba tusaaga. Yangamba. Oh, I buy them from here? Kakati olwo kye twakola. Twamugera kodi ya give us the money. Naagala kakati kye twakola. Ona ngamba.
zijja bwezitombako kino nze saagala kamera nja kukuwa ng'okoze ne pulaani nakola pulaani awo nga mbazeebaza ebintu nze nno nakubira n'owa kamera ne mugamba twagala kamera nabula ngaleka naye tonnemerako sente ezozo sente nkenda kumaca message evuga kumbe yadata nga aweddeko ngomanyi sente kumbe data nga aweddeko anatutwala e Dubai ate twafuna owe Dubai alina otutwala e Dubai ate ngaayagala twala nsolo yokka ngaayagala twala muzi yeerire naye mulekerawo okumanyira abasajja abekyagamba mbanedda njagala tugende babine nga tusaba kugenda nemoze yali akutwala yejovaani yali agala kulyako baanamu abeebulaoli tukwaza okwera nti obadde otambula naffe yali agala twala tambula ne banaffe yali ejja kulya nze nagamba tugenda babiri era agala tusponsalinga nono naawe okyokulya tugenda nako okuuka baasanya banyumiza abasajja bebweru ajambize kacukumi atamala yebali abasajja abalina sexual standard nga si wamaanyi owekitiibwa sexual yali wamaanyi yali mukulu era kuba namutabuti yali naye mukulu abasajja abakulu newakabira toyasamanga myaka 8 newamira kacukumi toyasamanga bisira bulungi myaka 8 newamira nedda yali ku standard mubi omusiimako ekimu yali mubi akume nti alina empisa embi musira bulungi muyaraba nkoze eki omubi omusiimako omusajja oyo nga yakuwa ne laptop yayatika kati yenkyakozesa wanemese wasinga buli musajja gwembeeta mufere kati nzuuno nfunira gwembeetera waleetera omudaki wamufuna sigowamumudetera musimanya sinaipa twatampula funira omwajamukwatisa oyagala atya njagala omusajja serako bwotudde terero osaba omusajja ekisooka omugadde sagala nkwanira ku ssimu abaze mukusabire njagala bwaba asiima hello can I get your tickets we got to Dubai I want to go to Singapore atwale Singapore gyabankwanira sakyayagala kunkwanira ku ssimu abasajja ba diaspora oyo oba onaamugaana otya mugaanira era akwana bw'alya olugala okulya ngaakubuza omuvuga akubuza naye do you love me okulya lya naye sikwagala waliwo abantu abeeryanga tebannekkiriza gyebiri ekisoboka omuntu seba ogenda okumulyanga akkiriza naye ze tondya nga sikkiriza naye yakutwadde ebweru newalyanga tokkiriza okkiriza era akozinga mubi obubi bw'omusajja nsawo omusajja asasula gundizo zonna n'akutwala buli kimu era ogenda obiga owayo kasita nkireseeyo ng'okomawo eno ng'ofuna abalamika obulungi sikyagala musajja nkwanira ku ssimu baba abasajja ba diaspora bayaye bazibu wakokyagala twetegeere ku ssimu hi Jenny tutandika onyumya bwe tugetinga comfortable you book me a ticket bamugenda we meet we talk twesabule kale ani asabula munneko mwenna baŋŋamba abasajja b'e South Africa ate bo si muzannyo akuba kukutula oli teyaliwo South Africa yali agamba ntwala oyo akuba kukutula omusajja yajja n'amaanyi ate gwatwala e Dubai atoliiko nnyambeko bw'omugamba eno ebibiridde ng'akusuulako mu mazzi yayaze n'amaanyi mbu tugende ng'ani gwatwala nga toliiko bwe mba mwagala tutwala Dubai kolerayo sho tugenda babiri sireka muze Kampala nanaakutaasa mundeke mwagala kunkutula mundeke namukasa sajja kutula akatibba musee bulungi mweraba